otya muganda wange sina mutawaana agamba atya Ssuuna Ben bulungi weewaawo ka coronavirus mukama akyakatukinya akasimbi katula tomwesiga nnyo ayinza okutomeza tetumuwa tetumuwa mukisa tukwase mukama tetukubiriza abantu Ssuuna Ben abantu bakozese ebyo gavumenti byeyogeddeko oba minisitule y'ebyobulamu byeyogeddeko ngalo bazina ngaffe bwe tufuna wuzu wano banaabe ne sabbuuni busanitayiza babukozese tebakwatakwata mu ngalo okuggyako nga tekyewalika nti naye wakona virus ajjajje naye ono nnene dda namusisi yebale ayano Ssuuna edda baatukubanga Ssuuna jjajjaawo yakubako omukyala Kayondo yakubako oyanjaza amagalo gakulinga agamuwabutwa natuka okwegomba okumanya muwabutwa oba yali ani omuwabutwa yali ani edda ng'okugenda ng'okwatakwata abantu mu ngalo nga nakyo kikkubya ssebo naye kati ennaku zino waliwo otuuka n'ogaa nti yasika coronavirus naye nogakanagweramu eyo mwebale kubanga muli ku 10.5-5-8-9-8 mikwano gyaffe abali mu bitundu ebyenjawulo tubagala nnyo ne tubebaza okgenda mu maaso n'okubeera nga mutuwuliza era nga tubaga nti wane waffe enteekateeka maridadi sana tewalinabeerawo nsonga ya coronavirus n'emu kubanga tufuna wuzu buli we tugenda mu maaso fama embutukiza agamba ki Ssentongo Yasini Saidi Zawale wankuluko webale kubeera nga gy'oli muganda wange Alan Boy oli Saidi Zawale Kabowa agamba ki Bampe Arthur webale kubeera nga gy'oli Saidi Zawali Embarra kansubire nti Embarra kitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe kino ogenda mu maaso n'okubeera nga kitambula mikwano gyaffe abali wali emitala w'amayanja tubasabire mukama katonda abakingiriza ekirwadde ekya coronavirus mukwano gwange Aldud akama katonda aleme kubeera nga atuteekamu enteekateeka eyo agamba ki Vincent Serwadda owakabi webale kubeera nga gy'oli muganda wange Kamulege ya John Bosco webale kubeera nga gy'oli kansubire nti enteekateeka maridadi sana Kamulege ya Angel yagambye mbu oguvulu gumuwuuba mugende maaso n'okubeera nga mukwasizaako okulabika nno muganda nge tegumuwuuba ate ne gumukuba ekigo nga bw'omumanyi sinzira ku nteekateeka n'ensonga ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula bwe tuvaakaawo katugende mu mawulire gano ag'ebyemizannyo ate tulabe butya bwe gagenda mu maaso n'okubeera nga gatambula naddala mu ggwanga erya Uganda we tugenda okutandikira olunaku lw'eggulo muganda wange aba Royal Star muganda wange Awards nga bakulembeddwa omukulu gwe bayita Isaac Mukasa ng'ayambibwako mikwano gye aba Judy Color Solutions n'olunaku lw'eggulo bagenze maaso n'okubeera nga bagaba enguule oyinza okuziyita awards ezigenda mu maaso n'okubeera nga ziteekateeka n'ey'ebikono eyagenze maaso n'okulabika nti nno akwasibwa enguule neyeeyagala ate nga omukulu Kiptegei naye yagenze maaso n'okubeera nga akwasibwa emisinde neyeeyagala ate nga omukulu gwe bayita Jackson Mayanja Mia the Great eyagenze maaso n'okubeera nga akwasibwa enguule ey'obutendesi naye neyeeyagala ate kwoteeka omukulu gwe bayita Robert Ssentongo naye yagenze maaso n'okubeera nga akwasibwa ey'obusambi wonna ab'omupiira bavudde mu club gye bayita eya Kyetume ne bagamba nti Kyetume kyekoze muganda nge mu kabanga kano akatono nnyo obadde yeerinsa nkuuli era ndowooza Kyetume egamu ku matiimu agagenze maaso n'okuba nga gawulira ennaku nga liigi eggwanga erya Uganda eyimiriramu ate nga kilabu ya Maroons yo yasizza kikowe nga liigi eggwanga erya Uganda eyimiriramu jjukira nti era Kyetume yagenze maaso n'okubeera ng'ekuba abasajja bano aba Maroons naye bajja mu kikopo kye bayita ekya Stanbic Uganda Cup nga kati bagamba nti omulaka oba focus bagitadde muganda wange mu kuwangula ekikopo kino batwale obukadde 40 nga tewali agenda maaso n'okubeera nga abakuba ku mukono era ng'olunaku lw'eggulo abakulu bafunye enguule zaabwe ate kwoteeka n'omupipi ogwagenze maaso n'okubeera nga gugabibwa mpola mpola katusabe ate okubeera nga zitambula naye nga tweyanzege omukulu Mukasa Isaac okubeera nga wateeseteese enteekateeka ne zitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe wadde osuubira zadde zirina okugenda mu maaso n'okuba nga zitambula bwe tuvaako tugendako mu nteekateeka endala ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula naddala wano mu ggwanga erya Uganda omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Uganda bamuyita Jonathan McKinstry avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti ayina enteekateeka n'ensonga z'alambise era nga McKinstry agambye tetagenda ttiimu y'eggwanga erya
oba ng'agenda maaso n'okubeera nga agijja mu nsiike eno ey'okutendekebwa. Agambye nti keesigaleyo egende maaso n'okulabika nti nno muganda wange etendekebwa naddala wali mu nkambi gy'eri. Jjukira nti nno abakulu bano abafuufa ne baddukanya omupiira mu ggwanga erya Uganda baavaayo ne bagamba nti bo omusimbi nti bo akamere bakaye ne bagamba n'obusobozi ya Uganda nabo babuyina, era nga bw'ogenda maaso n'okwetegereza enteekateeka babaleseeyo ekiwandiiko ekyenkomeredde ekigenda okubeera ekya CAF nga kisalawo nti oba empaka zino zinaabaayo ze bayita muganda wange oba teziibeeyo. Avubuka babate bagende ewaabwe naye nga as per now avubuka gye bali bagenda maaso n'okuba nga batendekebwa mpola mpola muganda wange ng'ate nga basuzibwayo okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambula. Agamba ki mukwano gwange gwe bayita Tony muganda wange Hani webale kubeera nga gy'oli esaidi zaawali e Dubai. Omukulu gwe bayita Tony Hani Sanji webale kubeera nga gy'oli. Agamba ki Steven Nsumba webale kubeera nga kwoli mpola mpola bandabire bonna abali esaidi eyo. Agamba ki omukulu gwe bayita Kasekende Tony muganda wange ejjongoza webale kubeera nga gy'oli esaidi awo. Anno bwe tugendako mawulire amala gatambula tulumbeko wali ebweru w'eggwanga ekirwadde ekya coronavirus kyeriisa nkuli naye nga coronavirus tetunnatuukayo. Katugende mawulire Ngereza waliwo abakulu abakoze okunoonyereza enkya olunaku luno olwaleero era nga abayita ba CIES be bakoze okunoonyereza kuno football muganda wange observatory bagenze maaso n'okulabika nti no bafulumya alipoota era nga alipoota egenza okuvaayo abagamba nti senga bukeera enkya ne bakutuma ne bakugamba nti tuleetere ttiimu esinga okugulwa ensimbi ennyingi muganda wange mwali mu nsi yonna ne bakugamba nti ye ttiimu esinga okgenda maaso n'okubeera nga egulwa ensimbi ennyingi agituleetere omuzungu agiyita most valuable muganda nge squad nga bw'oyinza okubeera nga bagambye nti totwala ttiimu ndala otwala ttiimu ya Liverpool bagenza ogiteeka ku minzaani ogibalaabalamu ng'eweeramu biliyoni emu muganda nge ne miliyoni za 27 ye ttiimu ya Liverpool 1.27 biliyoni ezimbi twogera ku ziri ez'abasajja abangereza tetuli ku zino muganda wange eza 3 naye nga bw'ogenda mu kifo ekyokubiri bagambye nti ne bakutuma ttiimu noga nti kale Liverpool sijja gisobola kati mumpeeyo ttiimu endala Man City togibuuka. Man City bagibaze ng'erimu 1.24 billion ye biliyoni emu muganda nge ne miliyoni 24 twogera ku biliyoni ez'abasajja abangereza mu kifo ekyokusatu bakugambye nti ne bamala bakutuma ttiimu ne bagamba nti kale ziri ziganye atunoonyeze ey'okusatu kubanga bali ku ssente nnyingi. Bagambye nti kilaabu y'abasajja ne bayita aba Barcelona toyinza kubaleka. Barcelona bagenza ogiteeka ku minzaani wano ne bagibalaabalamu nga baga nti Barcelona zitowa muganda nge biliyoni emu ne miliyoni 6 okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambudde tebakomyawo kawuka. Bagenze mu kifo ekyokuna ne bakuleetera club ya Real Madrid be bayita ba Galactico bo baweera mu biliyoni emu yokka senga weetaaze ng'oyagala kubanga ogigula. Ate nno club ya Chelsea Roman Abramovich ye nannyini waayo omu yekka bw'ati agambye nti obukadde 917 bw'olina ogenda maaso n'okubanga obaliramu pound sterling oba dollar. Nno tugenze maaso n'okubala kilabu ya Chelsea ya Roman Abramovich Manchester United bano ba Graza family abagenda maaso n'okubanga bagifuna eri mu kifo kya 6. Bagambye nti obukadde 917 kitegeeza nti Chelsea ne kilabu ya Man U ensimbi ze zimu ze balimu ate nga kilabu ya PSG ey'abasajja bawarabu bano bannannyini mafuta bagambye nti eri mu kifo kya 7. Obukadde 809 baliriddemu ate nga kilabu ya Atletico Madrid okuba ali mu ggwanga erya Spain agambye nti obukadde 76 kati ze babalamu. Tottenham Hotspur ey'omuzeeyi gwe bayita Dani Levy kawalaata oyo obukadde 715 zange ogyeyimbamu Juventus bagambye nti obukadde 715 ndowooza otegedde embeera nga bw'etambula. Germany tewali ttiimu n'emu kiba kitegeeza nti Abagermany balabika nti nno muganda wange bo mu kuteeka mu nsimbi mu ttiimu ate batera kubanga babigenderako ensimbi batera ziteeka mu kisaawe. Agamba ki promota Ramsey bale kubeera nga gy'oli muganda wange esaidi eyo kale ze zimu ku alipoota ezigenze mu maaso n'okubeera nga zifuluma naye tebakomyawo kawoka. Abakulu bagenze mu maaso n'okulabika nti era batuula kwansi ne bagamba nti bo abasambi bayimiridde batya. Musambi ki kati asinga okubeera ng'agula ensimbi ennyingi bamuyita Kylian Mbappe
Bampe nno nawuliddeko ng'ate abasajja bano ab'eggwanga erya Bufalansa baagala kwogerezeganya n'abakulu bali aba Olympics. Bampe bamutwalire azanyire eggwanga erya Bufalansa ogenda maaso n'okuba nga omwetegereza mu myaka gya 2021 senga ogamba nti omwetaaga obukadde 227 ogenda maaso n'okubeera ng'osasulayo era kyova olaba ng'enkya lunaku luno olwaleero kilabu y'abasajja bano aba Barcelona bagambye nti ebya Mbappe tebagenda bisobola ne bawanika ne bagamba nti kababiveeko olwo ne boolekera ku musajja gwe bayita Neymar nga baga nti gwe ogenda maaso n'okubeera nga baleeta okusinziira ku nteekateeka ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula bwe tuvaako awo ekirwadde ekya coronavirus nga kyagenda mu maaso n'okubeera nga kyeriisa nkuli. Omanyi buli kintu kyonna waliwo abafuna waliwo n'abafiirwa. Abasajja ba kilabu ya Mali omutendesi Oluguna Shosha kati asekera mu kikonde bamulaba akutte bw'ati ogujaketi ataddeyo omumwa amwenya aseka aga nti omuzeeyi abadde kitabanga atuguddeko eddalo. Oluguna Shosha ne bamutuukiridde okuvayo muganda wange ne bamubuuza ekimusesa annyonnyodde n'agamba nti ye tamanyi na coronavirus kyeyamukoledde aga nti kyasalidde mu ntamu. Oluguna Shosha akakasizza abawagizi ba kilabu ya Man U oteeka bakama ba bamuwa omusaala gwalya buli mwezi n'abagamba nti kilabu ya Man U erina okuzannya mu mpaka ze bayita muganda wange eza UEFA Champions League omwaka ogujja kakibeere ki akubye ekibalo kye n'akaliculate nga naga nti kati Man U ali mu kifo ekyokunaazannya mu Champions League amusinga obubonero busatu wagenda maaso n'okulabika nti akubakubamu obubonero busatu muganda ngaga nti temuli kantu. Man U abazannyi baayo bonna ababaze n'abaga nti omwezi ogujja bagenda kubeera nga bakomyewo. Agambye nti atunulira midfield ngala nti tewali midfield esinga ya Man U wali muganda ku lukalu lwa Bulaaya avuddeyo n'atematema n'agamba nti alina fresh boy omusajja ono gwe bayita Bruno Fernandes agambye nti tewali amukwatako agaba omupiira okufaako bufe. Agambye nti McTominay afissawo n'akadde n'agenda n'ateeba ate nga teyabimugambye. Agambye nti Fred buli we balonda bo ng'aba Man U omuzannyi asinze okuzannya midfield Fred gwe batwala. Agambye nti Pogba yamukwasizza Jamaica Duane Kaliki agende maaso n'okubeera ng'amutendeka amuwadde amuwekeya ey'enjawulo etakwatagana na banne. Agambye nti kati midfield yeyo oyinza kubeera ng'ogisangawa bw'ogenda maaso n'okubeera nga weetegereza mu maaso awo ayinawo emipiira agirabika nti nno muganda wange kigenda kubeera myangu nnyo era nga ajja asuubira okuba nti nno waanaagiviiramu ajja kubeera nga amaliriza okubeera nga ayingira ekifo kye bayita ekyokuna mu mpaka zino ze bayita eza Premier League. Agambye sisitimu yonna agikozesa sisitimu gy'ayagala gy'aleeta bana basatu agambye nti eryoke. Agambye nti sisitimu ey'abana bana omu babiri agambye nti naye ekola. Agambye nti alina new shining omusajja ono gwe bayita Igaro buli mupiira atebawanya abazanyi be. Omusajja ono gwe bayita Oluguna Shosha n'agamba nti ye coronavirus kyamukoledde munnange makula mere. Ati nno Oluguna Shosha abadde akyalyawo ng'akyakaaba ku coronavirus. Abasajja ne bavaayo aba Premier League abadde asanyuka aba Premier League bakaabye bukaabi. Premier League egenda kubeera ng'efiirwa 3 billion senga empaka zino muganda nga tezikomekerezebwa mu mwezi ogw'omusanvu gwe bagamba gwe zina okuleka nno zikomekerezebwamu era nga bo aba Premier League baga nti contract gye basayininga ne BT Sport, Sky Sport n'abalala bagenda maaso n'okuba nga balaga omupiira yali ebagamba nti mu July bwe bakoma kiba kitegeeza nti kasaba ekisidi nga ne bagenda mu July eyeebeera loss ya 3 billion okusinziira ku mawulire agavaayo. Bano bagenda kutuula olunaku olwokuna aba Premier League basalewo ki kye bagenda okubeera nga bakola. Naye nno aba Aston Villa abasalwako omutendesi waabwe bannanyini ttiimu eyo alina akakodyo kaleese. Agambye nti liigi ekome wano Liverpool bagiwa ekikopo amala ogiwa ekikopo basikayo ttiimu 2 wali ezikulembedde mu championship bazireete olwo Premier League ezanye ng'erina ttiimu 22 abali mu liigi eno baleme kusalirwako mu Premier League. Aston Villa olwo beewona ne bamugamba nti ebyo byonna bya lwakuna tetuyinza kubeera nga tubisalawo kati wabula ate era aba Premier League ekizibu ekirala kye balina babadde baagala UEFA epushinge empaka zino eza Euro 2020 kati babagambye nti senga bapushinga 2020 Euros kiba kitegeeza nti balina okusasula UEFA obukadde 275 mu nkola ey'okompensatinga UEFA abantu beyakola nabo deal nga babagambye nti Euro 2020 atandika mwezi gwa musanvu. Kati kiba kitegeeza nti senga bagongera paka mu gw'omwenda eyo embeera ejja kuba egayegaye. Kati awo nawo wakyaliwo obuzibu bagenda kutuula basalewo ki ekigenda okubeera nga kikolebwa okulabika dda muganda nge bamalawo enteekateeka n'embeera ezigenze maaso n'okubeera nga zitambula essayidi eyo kubanga ebintu byeyongedde kubeera nga bikaluba naddala mu
ggwanga erya Bungereza. Muganda wange abalala batandise okuba nga bakuba ku matu okuggyako Italy bagamba nti mu mwezi gwa May gwe gwokutaano kati ate ligyabwe weyinza okuddamu okutojerawo ng'ennaku z'omwezi 9 oba 19 okusinziira ku mawulire agavaayo kubanga bano bali baga nti bajja kuddamu nga 3 ogwokuna naye ekirwadde kyaleka ne kyeyongedde okubeera ekibi ennyo n'embeera bika neyongedde okuba nga egayagaya kati bawaliriziddwa ate okwongerayo paka eyo mu May naye ng'okusinziira ku mawulire ate agava wali muganda wange e China obulwadde buno gye bwatandikira bo bagamba nti ligyabwe essaawa yonna yonna bagenda kulangira olunaku lwegenda okuddamu bo baleka nti ekirwadde bamaze okubeera nga bakirinnya ku nfeete ate nga n'amawulire agatawomya nakakusaidia ebyemizannyo omutendesi abadde asinga okubeera omuto myaka 21 afudde ekiro ekikeseza olunaku luno olwa wali mu ggwanga erya Spain era nga abadde atendeka ttiimu ye mutendesi ate y'omu ku abo abato b'emyaka emito abasoose okugenda mu maaso n'okubeera nga bafa ekirwadde ekya coronavirus ebisinga obula naye nga tubireete mu maaso awo tujja kubeera nga tujja tubaga nti muva ku Bukedde Farmer and Boutiques suuna beno eno kakwongereyo mu pulogulaamu eno gye bayita eya Bukedde Butya yonna gye mubadde mutuwuliriza tubaga nti tweyanzege teekateeka zitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe zirina okugenda mu maaso n'okubeera nga zitambula essayidi eyo. -bet.co.ug ofuna application yaffe oba bakunamba za simu zino wammanga n'otuusa